Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asabye abantu okulonda omuntu asobola okubasakira so saba batalina kye basobola kubakolera. Okusaba kuno akukoledde mu Greater Mpigi mu nteekateeka gy'aliko ey'okulambula ensimbi eza Parish Development Model. So temugayalira ate temugenda mbana ababawa sente abawadde sente mu balonde sente zaki kubanga kimwetaaga kwe kulonda omubaka anaabanja ebyammwe anaabanja ate n'alondoora. Alaze nnyiike eri abavubuka abatayagala kukola wabula nga baagala eby'endola n'abategeeza bakikomye. Nga kati wano munda gye tuze ewa Haji enguudo ekyali yataka nolwekyo enkulaakulana si nnungi nga bali abali kukola naye waliwo obugagga wano obugagga weebuli wadde enkulaakulana ekyabulamu era nze ndi mujulizi wano. Yeebaziza Muhammad Yusufu Ziwa Katanyoleka omutuuze wa Serinnya B eyeenyigira mu kulima ng'afuuse ekyokulabirako. Kati ensigo endala ne zigwa mu kkubo ennyonyi z'omu bbanga ne zizirya naye ne wabawo ensigo ezimu ezaagwa ku ttaka eddungi ne zibala bulungi. Kati oyo ya Haji ne Haji etuwa tulina okulaba nti kikola kyonna ekisoboka bonna bagagawale okujjako eyeesaliddewo tayagala kuba mu bwavu. Muhammad Yusufu Ziwa yatandika n'enkoko 2,000 naye kati zeeyongedde obungi. Ng'enkoko ezo ssebo w'ekitiibwa zituwa tray 55 olunaku. Amajja ago tugenda ku katale buli tray tugitunda $1,000. Alaze okusoomozebwa kwasanze omuli okutambuza emmere y'ebisolo n'enkoko kw'otadde n'okufukirira ebirime wabula pulezidenti amudduukiridde n'entambula. Wano tulinawo obuzibu bw'entambula obujja emmere ekisoga okugituusa wano saate n'okutambuza products endala ezaaki eziva ku faamu nga bw'olaba okutambuza emmwanyi ozitwala ku byuma okutambuza amajjo gatwala mu kibuga. Naye kati waliwo kyagambye eky'amazzi ag'okufukirira alina kapampu eyo naye katono ekyalo kino ngenda kubateekeramu pampu ekozesa amaanyi g'enjuba. Ekirungi kiri nti eri wansi waliyo amazzi nolwekyo tugenda kuteekayo pampu esindike ku kyalo kyonna ayanjudde ekizibu ky'emmere y'enkoko ey'okujawala ngenda kumufunira double cabin pick-up. Omuwabuzi wa President ate era yali omubaka omukyala ow'Emawokota North Amelia Kyambadde wasinzidde n'alaga okusoomozebwa bannampigi kwe basanga omuli amakubo amabi mu bitundu ebimu n'asaba babaterewo ne Presidential Skilling Hub. Tusomoka okugenda eyo okunoonya akalulu tugendera mu kanu mu kaato kano ak'enkasi. Presidential Skilling Hub ejje wano Empigi tuyina ettaka ekampiringisa lye tuyinza okuwaayo abaana baffe basoma abavubuka. Kabwezi Sulaiman ssentebe wa NRM Empigi asabye President okukola ku bantu abasusse okutimbulula ebipande bya bannakibiina kya NRM. Aba independent batwerimbiseemu nga balaga balina amaanyi ag'enjawulo nga ffe tulina kaadi ne bajjeyo ne batutulugunya. President ngenda kujja mu ofiisi yo abamu bakulopere mu district y'Empigi nga bakyankalanya akaluluko. Bya Ora Gabriel ne Mutalemwa Kizito Vincent ku Salt TV Omunnyo.